Yakulya mu office kati ekyasinga okunkakasa nti ono ye Haruna Mbiru serebu wange yanage wallahi obuto kibi era buli wokula nze abantu abamu ku internet nti ndi mukulu ngamba alhamdulillah temanyi byempiseemu tuuka wano kubanga omusajja yajjayo akapiira nga kabbulaaka nengamba buno baserebu bwe bakozesa wallahi nga sikalabangako wallahi nga sikalabangako era kakantu kampaliriza okukkiriza nti gweni naye ye Haji Haruna n'ogamba serebu nengamba serebu obwayi bwa bbulaaka obwaba n'abatali baserebu naye mazima ga Katonda akatambya kungenda kakuzanira okubaja katandikira paka gye kagwera naye mazima ga Katonda obeera nga gwa Haji Haruna Mubiru ne ba n'owulira story ngeya mpulidde nga nange Haji Mubiru muwulirirako ennako so ng'omuyaya ali eri yeyagalira mu linnya lyo gwe ng'oli eno mbeera ku Haji Haruna wembeera Haji Haruna Mubiru ngenda ne mugamba manyi mwana tto ayinza oli gino kati nange nkolaako byansi byakuleka ngenda n'omugamba oli yali fake kati yenza oli gino mwana otunkolaako atoba nkolaako omugamba nakolaako gwate munange ekyayine kyeyagalira mu linnya lyo oluma bannange nange amugambirawo manyi mwana wattu nkolaako sooka oliza akaboozi kano kuba gye katandikira paka gye kaggwera olira abantu abali abantu mu mannya g'abantu abalala naye wano Cosmix Media twamanya Nalongo Nabwira avuddeyo okubeera nga akutaasa embeera zonna ezikusibyeko akanyaago noonya Mubiru mulimu sente zikuyitamya ganjangalo ensonga za bufumbo ensonga za ttaka kyonna ekikusibyeko akanyaaga mukubira okukwena mayisi mujulaba wansi mu nsonda ebisigadde obimulekere butakalangala twanyumirwa bwetyo nezayo yanjongera 10 zino era yali talinamu 3 nangamba tuddamu tusinkane teyaddamu kwata simu zange abalina sho ku kalenda ate mukyala Haji ogenda kalenda oyingire yangenda kalenda nyingire mukwano waliwo akavubuka so omuvubuka oyo yannema okukwata erinnya naye nakati mulaba ali mu bayimbi kale akavubuka kalina ennyindo nnene kawanvu kabeera nnyo mu bayimbi kali nnyo mu Cream Production sikamanyi linnya ke kangoba ku mulyango naye nabwe nkasanga bwe nti ati najja ne nkagamba nze Haji ojjukira namweza message ne mugamba mwalanze ku kalenda njagala kuyingira nagajangu nagana ne mukyala wa kojja wange ne mugamba tuli babiri nangamba mujje otuuka ku mulyango bagambe Haji angambye nnyingire natuuka ku mulyango omuvubuka nga mugamba Haji angambye nnyingire ngamba Haji ki ko yeleta sente ngamba ngambye nnyingirira bwereere nti Haji ki ngamba Haji Haruna nga nzijayo essimu nga mulaga Haji Haruna wange ngamba obadde ki abaana bawala nga mulina ebizibu ono nga yabeerako ddi Haruna nangamba oyo si Haji ne mugamba olimba ono ye Haji nangamba kampite Haji wano ngamba mbitomwita kati mukyala kojja yali oba awulira nsonyi nangamba tomuyita tugende ng'omusajja ndidde nga manyi ye Haji Haruna wallahi nga taba nina Haji Haruna si yakulya si ye ate backstage walabanga backstage nalabanga Haji naye saanyumya naye kiri awo naye gwe nagenda naye mu mmotoka kulanji ono yakusanga ku ikotoli teyali Haji waliyo omuntu afaanana Haji Haruna maama waliyo omusajja oli bannange yali afaanana Haruna